Leero ku Lugonvu's show. Abortion ntamanyi balowooza olubuto bw'ojjemu lujja. Naye olubuto lwonna lwonna oluvuddemu. That is abortion. An abortion. Yes. Tugenda kwogera ku types. Abortion yemu ne miscarriage. Yes. Abantu abasinga tulowooza nti abort kwe kujjamu olubuto. Miscarriage olubuto okuvaamu. Nedda miscarriage is you miss out what you have been carrying. Ndiyo abazungu batumanyi. Mbadde sikirowoozanga. Miscarriage is to miss what you've been carrying. You miss. Courage, you've been carrying something and you have missed it. That is miscarriage. Obadde okikutte naye ne kikola ki? Nekikutoloka. Nekikutolokako miscarriage mu Luzungu. Mu Lusawo, that is an abortion. Tuyina embuto ezivaamu nga ziri wansi wa 20 weeks. 20 weeks gy'emyezi 5. Embuto ezisinga above 20 weeks omwana oba ozadde muzaale. Ku myezi 5. Myezi 5 aba mwana ng'ali complete. Osobola okuzaala omwana ku myezi 5 n'awona? Tasobola kuwona. Naye oba ozadde muzaale? Tasobola oba ozadde muzaale. Okay. Below 20 weeks, that is what we call an abortion. Twogera ku bakyala abavaamu lwaki musawo nazaalayo omwana asooka naye embuto nakamama embuto 3. Musawo siina mwana naye buli lubuto lwenfuna luvaamu. Kino ensonga tugenda zittaanya mpolampola. Tuyina kye tuyita missed abortion. Missed? Ngenda bannyonnyola mpolampola. Ate nze ekinyumira nti obinnyonnyola mu Luzungu ne mu Luganda. Missed kwe kubanga obadde ositudde omwana naye tugenda okukebera ku scan nga there is no fetal heart. Ng'omutima tegukyakuba. Ng'omwana afiiridde munda. Omwana afiiridde munda. That is missed abortion. That is a missed abortion. The male and female gametes meet to form a zygote. Zygote kanyamoko. Enkwaso z'omukyala n'enkwaso z'omwami zisisinkana ne zitonda mu kaseera kwe kitwandiise ekyana. Kitwandiise omwana. Abafuuse omwana. Automatically. Shooters. Ku myezi 2 omwana aba afoomiinze buli kimu kiba kifoomiinze. Oba osobola omulaba ku scan. Ku scan ewa omulaba omutima. N'otugulu. N'omutwe, akalago, akagongo, kakasamba n'osamba bwe kati. Ine musinyange nkale mbulinamu bungi obwo. Bambi. Ku weeks 8. Ekitegeeza ku weeks. Omanya ddi nti omwana ono omulenzi oba muwala? Ku myezi 5. Oh. Weeks 8 myezi 2. Weeks 8 omwana atondeddwa. Sex already kweri, but it is you cannot visualize it very well. Yes. At 8 weeks, singa ojja mu scan. Abasinga obungi ajja nga afunye sporting nga ennika eriiso olusaayi. Naye ate ng'ali lubuto. Nga tolaba heartbeat, nga tolaba mutima. Naye ng'olubuto wano olupima ku scan lukulaga luli weeks 8 naye ng'omutima togulaba. That is what we call a missed abortion. You are unaware, you're carrying the pregnancy, but you have already missed it. Lwayiika. Omwana yafudde munda. Kyembuuzaayo kati kiringa kya busiru naye nga kya bugezi. We mugambira nti mwana mulenzi oba muwala. Muba mu scan yammwe mulabye ebitundu bye ebyekyama oba mulina kumusinziira? Era bulungi nnyo ku weeks ku myezi 4. Myezi 5. Testacle z'omulenzi oba oziraba ne penisi yaako. Noga nti kano kajja kuba mbaggu. Nze neewaayo Mr. Lugonvu soogerangako sex etali ntuufu kubanga kiyinza okuttira akatale kampala wano. Making sure nokugamba penisi ogiraba abakyala gikwate ekifaananyi. Lindirira